bannange mate mwinalo mbiveka ate mugenda kuza music ona tuberenga Kenya Kenya yo music yakwa gomanya abantu be Kenya bameka wane ebintu ebadde bigira bifo gye badde beteka Bobi Wine wano ne Bebe Cool ne Chameleone twagenda bamanya bajja bakola ki okitegedde ye embeera bino kwebisa n'abaki babajjawo gamba nti oba kuwemulanga bafulufiga badde bawemula okwo kuwemula ko naffe tugenda nako kuba tulina abaana abalaba social media singa okunzeza ye musajja wange isiba president w'ababloga president omulambo okaaba otya wamazeemu amaanyi katero omusajja mutuufu abasajja baaliwo ku mirembe muzeeyo yawambira emundu ng'evuga getokota teyaluliimu naye yaliwo kati atya ebiduduma egyo emyaka otyotya ekkomera omusajja ekyamukabiza yadde takisuubira ekisookebwako mbulina osibwa yagamba Ochuli yagamba nze buli kyayogera wano nawokimbuuza era nsigala ku ekyo Ochuli yagamba basobola musiba tawa zino tukirize tugaane Nuupu yekola ki yeriko singa kino ekintu kibadde kijja kuwooma nnyo nga ne Nuupu ekoze eki naye kize mbadde ngamba bwenti nti ebyo ebibiina nga tebinaba kwegatta byalize byo byennyini bye byalivuddeyo ne bijja ne byogera ne principal nti munnange principal kiri bwe kiti awo deni bo be balimenti okwegatta ku Nuupu so si Nuupu kujja kukola ki kujja kubwegattako twagala Bobi Wine ajja akulembera ensi eno mawapangapanga obubiina bwammwe obw'okwegetageta bamwagala ssente mugendera bawe okweyiyayo bubaluma ffe tutunulidde kimu Bobi Wine abaddewo atya tumukuumye tutya okutuuka ku nnaku ziri era eggwanga lino tulikoze tutya tulikole bwe tuti okitegedde anytime mugenda kakasa mbunwe Nuupu tetudde okitegedde teri yokka mwe mutulabanga abagamba mbunno biki oba ki ffe weetuli tuli mu struggle ekyagenda maaso naye struggle mugijja ku ma-TV today TV nga bwe zibadde okitegedde politics mujja ku ma-TV mujja ku social media ensi yaffe badde egenze mu maaso okitegedde ensi ebadde ekulaakulanye tugenze mu maaso osobola okulaba bino biki naye muleeta obukwakulizo bwammwe muleeta buki ate TV ka TV mugenda kuziraba bonna bakadde ba veterandi tekulasobola kuwanika ku ggulu bwati kumala dakiika 2 bonna abazze kitegera abo bakadde ffe tuli ku mulamwa tusigaddeyo ne bagidde mu kkala ya reedi ewaffe akabonero tukamanyi okitegeera lwaki lukyamuzi pipina lukyamuzi muko NRM Besigye yeyajjanjabanga bali NRM Elias Lukwago na kusasira nkwani nga kale tata tubadde tukuwagira kale bawo tansogenda mu batategeera Alright, natera tukomye wano Kaya Wisdom official page ku Flashlight wamne ku Point Media mugamba mutaba mikwano naje musinzo okubanga mutekanya sembagamba mukoera dala chama irombera nga mugamba no katugenda ku Flashlight tukebere katugenda ku Kaya Wisdom katugenda ku Point Media tulabe lero Geto Parliament today you will really appreciate guys. Thanks for loving us. Mwebale kutwagala comments tuzisomanga amanyi gogaba manji nyenye dala naffe tubaje tuvudde nga amanyi tugalagira dala tujje tukenga tuba tusizako dala tetulina kubakolera oba kitegera nenga Fatiaja that's my name sibe nanzeka mbera n'abasajja asina abasajja abavubuka abamanyi kyebogerako abaana abageto abavaje bavudde nanga information baminaze n'abagamba sibuli mutwali parliament mbuno sibuli mutwali parliament mbuno yasomereyo before yakulireyo wa ne mugeto wavayo abaana abasobola genda mu parliament kubanga buliriza abaana bano nga boogera they really mean what they are talking bamanyi kyabelanga bakola batya nga kyebogerako we have so many things to talk about but njagala tusoke tugende abaana bano batupozeko later inkomewo n'emirimu gy'olunaku lero Katel yo wagwande nothing yagwana omayingezako kopa kunimiza mwene lero still kulu nothing lero wakumeka for Saturday muyawunfa nenga chesti abatulaba ogamba oti abuza ku bantu mwana midea still banange muri muti abatulaba ku Flashlight Point Media ne Kaya Wisdom official tubagala nnyo ntumirako 5 wange Loni makanika we Boston okitegeera tubagala nnyo bwe nabatekamu kemututekamu tubagala nnyo mwe nabatulaba abasubscribinga abakomentinga abataginga waliyo Judith
banango yesi maina kumusayi bageto pale Judith webale kubikola nkolo pipi labuza ku nange nyongereza oko tubagamba bane mwena abe wayo natuno twala kaddeko no tuwa time no gamba bana bano kamba wikeda chikana notekako data obambi kyakabinyo mwana tubakonera munnyo naye nga amanya nedobozi sigala iranze musayi gwa Bobby Situoko Nuupu musayi paka sati baba akitegere sati zagwawo eza Nuupu ati ndi wano nzunga nazo FDC lero okubiya mukasuuka kakati banayi simanyi ebyambalo banange obanga oliyo novuleyo njetagira ddala eri bagitwala gye nali nina ababyagala otusinga munaye babyetika bagamba byabwe byamagye ne babitwala so kati naye kubira omulanga alina segomba kwambala FDC nedda naye nga mwena tubagala nnyo namwe abatubeererawo tubagamba kyakabi nnyo Loni Boston yawo blood oyo ate yateekerawo n'akabbo kateero ye naye najja okobaze kanikirawo motoka bakyali bakuŋŋaanirawo nagateerawo wakabbo asulamu pawo manyi okyali wakabi ali eri naye yatukolera bizinesi eno zitambula mwana kyakabi nsaba dokita ompe ku mukulu Salimu naye abe ng'abuza ne problem ziriridde wabulina kwokanga olina buuza abakyala small size but big problem naye nga bino just batusaagamu tutuli wano twatudde dda kale ndoza yesala munanga sagala kubanga sibabuusabuusa dokita yabeera ku kamera nga tukwata kino ekifaananyi ekibanga kisobola okuvayo bweti ate tubeera feka tubeera n'omukulu Kaye Wisdom naye abeerayo emabega wa Ghetto Parliament okubanga etambula so it's a big team kyembamanya era nga njagala nsinzira wano njagalize abantu ab'enjawulo amazaalibwa gaabwe njagaliza Barrister Yasin oyo aliyo I don't know but Yasin nkwagaliza amazaalibwa amalungi naye birthday njagaliza naye ndaba otumira balala nze tontumira ate zobeda tonabakuŋŋa nanga amazaalibwa gange gamwe galeero kati kankwagalize yes onakolero jagaliza Yasin amazaalibwa amalungi the same time ne mukozi munnaye gwembeera wano naye pimpina naye mazaalibwa ge era naye nga mwagaliza mu ngeri enjawulo ate era sikomyeko kuliko n'omwana ayitibwa Happy Angels the Beautiful naye olunakola leero ajaguza amazaalibwa ge the same time nembagaliza nakula independence olulungi muluyitemu bulungi bamikwano eyo nga nvuddeyo kankomewo olunaku tugenda tuna ebintu ebyenjawulo ebitambula mu ggwanga ndooza mubiraba amakomera gafuuse amakomera njagala tube nga tutunulira ku nsonga y'abakeezi kusaga eyabaddewo keezi mako wamu ne wako wakati waabwe ne OS omulangira the same time ne ispa all access yes njagala the same time tutunulira ku nsonga ya Kaye Wisdom wamu ne Mukulu Lwasa eyabaddewo the same time njagala tutunulira waliwo ebibiina ebyegasse n'ekibiina kya Nuupu tekyegasse mulowooza ki ekigenda ovaamu mulowooza ki ekigenda okuddako oluvannyuma lw'okubanga Nuupu eganya okwegattako ebyo ebibiina byolunaku lwaliro be njagala tube nga tutunulirako era sigenda Barrister njagala tube omanyi sometimes mutera okuŋŋamba nti fati yajala tutooke ne guno omulamu okusinza ku hype gye tutandike ne bakkiriza awo ba OS bombokira ati tulabe wagwa abalabi mwenna abali eyo mukimanyi nti nno omulangira OS alina ka video ka TikTok yalaga ngalaga emichi ekalitunsi gwalina n'ennyumba gye yali alina ekyamuviirako okubanga waliwo abantu bagamba nti bamwogerako ebintu ebisongovu kale bayinza okuba basusamu ye nga bwagamba nekitakomako n'asuwinga station y'abantu awo mwe bava naye oluvannyuma tulaba agijjayo ate asuwinza abantu era oluvannyuma tulaba ng'abantu abo batwaliddwa wa batwalidda ekitalya nekigambibwa nti bagenda beera nga badde ennaku z'omwezi nga 15 ekitasobotse mukama n'abasobozesa munnange ne baba nga bakomawo before 15th wenjagala tube nga tunulira olowooza kino ekintu omulangira OS kye yakoze kigenda twalawa industry Uganda because at the end of the day presenter yeetaaga omuyimbi n'omuyimbi yeetaaga presenter ngolooza zino saga weziba zitandiseewo ng'omuntu balina ekintu kyeboogedde n'akisussaawo n'agamba nti no bamwogeddeko bubi ayinza okuba kale nga yasussaamu naye tekyandibaddemu kyakukomera wenjagala tube nga tunulira ensonga zino zigenda komawo omanyi ekinsesa omanyi ekisinga okunzesa ye musajja wange isiba president w'ababloga president omulambo okaaba otya wamazeemu amaanyi katero omusajja mutuufu goyingekomera sebo abasajja baaliwo ku mirembe muzeeyo yawambira emundu ng'evuga ng'etokota teyaluliimu naye yaliwo kati ati ebiduduma egyo emyaka otya komera emyaka ali mu magoba kati president kyoyo atasobola tuyirawo mubiri
yayiyewo kuliwa gokaba watumazemu amaani era kyolabira fe tuli ba bloga fe tuli ba ghetto parliament kituufu era tuli naye yamazemu abantu amaanyi kati yabadde akaabira ki nafukamira nakaba ku myaka gy'ayitima nga bw'ogiraba omusajja akuze kati bwenkugamba kyetwabonabona ne bamuzeeyi oluzirawo ne bamuzeeyi okitegedde nga fe tubagamba gwegenda weebaka eri bamuzeeyi abalungi bali bweru vaayo kati oyisima atya biki abakadde gye baliwe bati Katero isima ekyamukabizza ekyo buli omu asobola okukaaba katengo bale teri atalina katengo kubanga isima olina akatengo ngambye teri bagambye isima ekaya ina akatengo baji abantu baji abalina abakazi nga bo balaze nti bali omusajja ekyamukabizza yadde takisuubire kisookebwako mbulina sibwanga yagamba Ochuli yagamba nze buli kyayogera wano nawo okimbuuza era nsigala ku ekyo Ochuli yagamba ye basobola musiba bebananyini gavumenti eno era yagambye era yavuddeyo n'agamba ye tebamusibyeko jasi bamutwala naye olw'okuba obudde bwe bamugambawulira yasula na mu kkooti teyagenda kitalya ensonga y'abakeize njagala mmanyi nti no naye sisi yavuddeyo naye yagiyimusiza ensonga eno nebanga erinako entertainment shows zebange takisirange ewoninga njagala tunulira kino ekintu mulowooza kigenda kati UCC weeri bali mu kulwana ba buloga okitegedde kyova olaba neyisima mu kuggulawo ofiisi ezo olunaku kuba naliwo lwe yatandika okwogera ng'agamba bani tetuddamu kukola kino nalaga mbu yagenda atya okitegedde ayinza okuba nga baalimu embeera balina enduka gye baluka ekintu kyabwe kyova olaba yena okusibwa teyasibwa abantu abashuwinga bakaizi balina ekigendererwa OS waayiso musirikale ekyo njagala mukimanyi okuva n'olwaleero ne looyawo yennyini baali mu puwa youth wano eno oba oyagala okumanya amazima buuza kiro kyankuba naye waayiso basirikale abayimbi bonna abasinga bambega njagala mukimanyi okuva n'olwaleero bambega wano babadde balwanakaye okitegedde bino byalwasa bamutaddemu miliyoni aga ajja akubekaye yadde akakolesaako 7 naye kati bo lwaki wedeka mu social media nga toyina loo nga tosobola nze bulijjo mmanyi lwasa naawe ovuma abagundi okola biki nga mmanyi oyina loo okitegedde bannange mba temwina loo mubiveeko ate mugenda kuzayo music ona tubeere nga Kenya yoyo music yagwa gomanyi abantu be Kenya bameka wano ebintu ebadde bigira eyo bifa gye badde beeteka Bobi Wine wano ne Bebe Cool ne Chameleone twagenda bamanya bajja bakola ki okitegedde embeera bino kwebisa nabaki babajjawo kugamba nti oba kuwemula nga bafulufiga badde bawemula okwo kuwemulako naffe tetugenda nako kuba tulina abaana abalaba social media abalaba zino TV n'ekyokwogerako nga bakoze ensobi nze njasigala mboogerako munkola ekyemunkola okitegedde ate sijja kwetonda sirifukamira nze mbabuulira sirifukamira okwongerakaawo fatiyanze okwongerakaawo ekintu kino olaba emabegakaawo nga bagambye nti okwesimba kwa pulezidenti balese kaye wisdom balese oli ashback kato teyabiriimu nekifo bakimuwabubamuteeka mu buteesi kati fere twalonda bani ababalosokoliiko jjukira nga twayogera netugamba nti bannange ekintu kino mulaba gikigenda netugamba ekiddako bagenda kulwana baki babuloga era yembeera ekoze eki era kati essaawa zino kubanga omukulu wa ISO namulirawo n'agamba obanga owulidde ng'oli alina kyakwogeddeko ng'owulira totula butubu gwe kikola ki kyegambye nti bali basuuna bakama baabwe kati bebakola ebyo kati essaawa zino kyogambye suuna si yakola ebyo byali mukola suuna tali yekka suuna musirikale wa ISO wano abasajja bajja mikalica bonna basirikale ono gwe muyita omulalu wa SFC wana abantu bona bayimbi bonna basinga bambega kyo njagala mukimanyi okubalwaleero akitegedde kabala saagala buyimbi kunsemberera ate abayimbi kematandise okulwana babuloga kematandise okulwana bannamawulire musiki wammwe aweddewo kakati babuulira n'ekirala gundi ono omukyalo olufulufi mujazimba muzeewulire yakavuma abantu bameka ani yavuddeyo n'agamba fulufiga nze yanvuma bwati bakaizi bagenda ne basibwa isima yasiba mu kooti enkera ne bakola ki mbu yalina ebirwadde bimeka nga bana baavuma abantu kyogamba yalwalako olwo saawa zino saa zino buli omu alwana kaye bana nga tebamulwanye buli tv yamulwanye mbu tebabazaamu yavuddeyo naye alwana kaye twavudde mbu n'owekiwatula kuba wekiwatula ye
baali bakwatagana ekitegedde baali bakwatagana kale embeera eri yonna yaliwo emabega bagiveeko eggwewo nga tuli ku mbeera mpya new generation lwakuba ate abamu bagadde okufuniramu n'okussa bannaabwe wano kali ebintu byabadde ayogera ku tv oba byabadde ayogerawa tewali omuyimbi agenda kuvaayo abyogere kuba yabadde abalwanirira naye tebamuddamu mulwana olwokuba aluddeko nnyo ku tv bafa kino mu myaka 2 omyoyo etagira biki obadde ki gwogenda tugamba kyogenda kwogera ki nze mbagambye gwe mmadde mwagala bavuma temwagala boogerako mwogere birungi naye oli baani nga gwakulira enseno nga sigwe katonda ngenda kwogerako oba oli pulezidenti oba oli ani ngenda kwogerako ate okuba kuvuma nja kuvuma ekijja kijje ffe twaguba dda zembabuulira aliwo mulangira suuna ye yamaze oludde okugwa era ali yagwa naye yamaze ddoleddoole okugwa ajja kusiba agenda kadinza agenda wayise n'obwayise bwebukolereeyo njagala eno embeera eri mu ggwanga essaawa zi okubanga bannamawule bali mu uganda n'abayimbi olwekyo industry ya uganda kyamaze dojisula naye gwe bayogeddeko yali yagwa kati gwe ovuddeyo wekutte ku ssimu olaze emiti sigijo olaze ennyumba siiyo bavuddeyo bakugambye kolaki gwe obebiteko nga twagala kukwogerako okitegeera buba busiru bw'abantu nze kyendaba kati bakozeseza kyansi eno bakozeseza kyansi eno ne bayita waliwo bano kaye abantu babadde ayogerako nga teddala kituufu babikola abali mu gavumenti kati bavuddeyo mwe muli babbalamu mwe muli n'abalala bafa ekintu ekyo bagala kulwana kaye oyo muyaye lwaki atukuba gundi omuntu waba takwagala kaye waba egana genosalimusale tewali buzibu mugamba mazima mwenemulebangabalemesa twogera n'omuntu oyo atamanyi like njagala kubanga otunyonyola bulungi ekintu kyakayebizitomukuba ne bamukwata bamulwana bwenze naliwo era singa teyali sipapa bajjo ne keti kaye yali amaze okugenda gokimanyi olwasa twamugwako obugwi naito omusirikale oyo yali omusirikale oyo bamuwa osagenti mbubiki biki disman biki kuwambe sipapa naffe yatuletedde eggaali nga mulimu naffe twajja ne bano alina wano alina eno eriko ne sniper rifle ng'oyogera biki oli sipapa musajja wa kabi nnyo ekiviiriddeko embeera eno ekisookerako ddala kati abantu kati naddala ekibiina kyaffe ekiri mu buyinza tekyagala kyogerako kati buli wogezaako teekawo embeera kati nga ffe jjukira ffe tetulina mundu tetulina ki wabula kye tulina ebyokulwanyisa tulina ki doboozi kati n'emimwa kati gitandikise gibafuukidde kati obuzibu kati kyovola abaga nti woyogerako ku kino nga bavaayo nga bagamba oli engajja nga gamba wayogedde kino kati gawolaba bwe bagala okulwanakaye wisdom sawa zino wisdom yabadde akwatiridde social media ne TV wona gamba yabadde ayogera amazima teyekweka abamazima gamba mpagira president Museveni kati mbabuulira amazima nenga nayekimanyi kaye bali eri bamukanga abala bagala munyiga bakola biki ekirungi nejjo batwadde ku live yalame naye ne muganda wange tosooka kulama babosibe bakatonda okitegedde nze nange nze kenyini kamakogera nze siri bafukamirira gwe olikola ensobi yonna nga nina ojjogerako njajjogerako gokole ekyokola oba onzite naye nange ojja kunsangayo oyo simanyi ono yani ono omusiraamu yani yalwana yagira buli TV bagiraddeko ebipapula mbu tebagala babloga bonna babakoze biki mbu biki ne show za entertainment zigenda kuba ku ssaawa 5 ez'ekiro mwafunye obutengo mu social media mbusimanyi ezo gundi TV mbukubaletera abantu abasaba obwemupi simanyi biki babloga bwe bakubira baba wa sente ne bakubira bagundi campaign simanyi biki motemulaba mukole ebirungi TV bazigalewo bugazi nakyo bakole ebirungi gamba bakole ebirungi mulaba baani agenda obogerako naye mususe TV kati UBC kyokka kyetulaba munyigirize buli kimu byonna naye tetutidde tetukoze eki tugende n'embeera eriwo wamaze muddemu musiriwala ebintu byamwe byemukola ebitalina makulu ffe tugenda sigala tubogerako gwekola ensobi oba gwe suuna oba gwani oba oli wayise oba fusa oba ani gwekola ensobi ngenda kukwogerako onkime munzijemu enjala munkube naye nja kudda pozi nga munzise nze mbabuulidde kati tani iyo amanze kyembadde nsaba kiri kimbu ekiti
Keizi akola mulimu gwe nga y'omuntu ne Mulangira Ssuuna byakola ne yali era ayagala bakeizi kuba bakola babogereko n'ate Keizi alina boosi we baboosi nabo balina okwedda balina okuba emabeganga w'abakozi baabwe okitegeera batya nti Keizi agenda okujja okwogera ekintu ku TV baba bamaze kitunulamu ngamba bamaze kitunulamu okitegeera nga baba bagamba nti kino kyogera kintu kyogera naye ate tosobola kuvayo kugira mukozi nasooka ne bamutwala paka kitalya nolokokomawo mukima gwe yamugjeeyo neba yamugjeeyo ate olede yasegendayo gomanyi ekibe kye bazzaako wano nabagamba ku puroguramu zirike twakola nti Isima tasobola kusibwa sakibagamba yasibwa goloza bo bayiiyaki Keizi kimu tavayo netondera Mulangira Ssuuna ate Mulangira Ssuuna yagenda okwetondera Keizi yagenda okwetondera si Keizi kubanga akwagaliza ekkomera akwagaliza ekkomera bawakko ne gundi ne Makko akwagaliza ekkomera bakwagaliza kufa bamusiba nga jukira mama we musajja atu yakaffa mulekwa yalabirira mu baganda be kitegeera kaabana baddeyo nga babonaabona kati Mulangira Ssuuna olwokuba letalina balabirira mulabirire sali mukomao nedda wamma ndowooza muwulidde abaana bebogedde ku nsonga ne Kaya Wisdom naye nga all in all nze kyenyinza okugamba bayinza okuba balina engeri naye nga bagenda kwonoona entertainment ne TV bagenda zoonoona kebyayigiramu ebyobufuzi ebyo ebyekisiru naffe tujja kulekera nga mutekako bipuroguramu byammwe ebyo simanyi bino byemutongezayo ennaku za covid nga mubyerabira tetugenda birabanga we munajjayo show za entertainment ezitumalako egundi ebirowoozo bakulekayo shiti wammwe ne smartphone muziwole social media muga Facebook mwagiggala kati mwaba mwabirabiddewa ekitegeera mwagulako WhatsApp Facebook mwagiggala kale nawulidde Mulangira Ssuuna agamba mubbo balangira tebabamanyiira naye nammwe mulekerawo okukola ebiswaza kyembadde ngamba all in all kasita bakeizi bavuddeyo mu komera kasita ne Isima bavuddeyo bulungi yagenda n'enviiri zirina gomanyi okusala ebbina lyeruziro limanyi omera nene ebisusa ekirungi bavuddeyo naye bavuddeyo batya ate nabagamba kebalivaayo bagenda kuddamu babasabule ate newabazaayo yetalisibwa obadde kinseka nkuwulire abeera omu ozalibwa n'omutima ogumanyi bagamba nebagamba era puroguramu gyetukoze ntidde nebagamba muba mutidde webabakwata muweeyonze ekitegedde nze nasalawo naawe kati kikyenjagala ku nsi ekirungi kyenina kwena embeera gye batuyisaamu kiki muzeyi wange yalwana ne bamugamba agenda musoza agenda kukola bikyali awo talina kyalina abonaabona kati ngoŋŋamba bino eno kati ffenna tugulidde mu kubonaabona ogenda kukola ki nakagenda eruzira emirundi ena okitegedde kati ngoŋŋamba biki ogenda kunkanga ki bona bupulizani bweri obuliroko bonamukozi ogenda kunsibirawa luweero butuntumula ina natuukayo ogenda kunsibirawa tontisatiisa naawe tontisatiisa tujja kwogera amazima obanga muleta buleesi mundu mutukuba amasasi nga tutambula kye bamukola naye nammwe era mujja kufa kyebadde ngamba Kateero nti yakagenda eruzira emirundi emeka naye kati ate baleese kitali ate kibaga kitali ate buzibu teriyo prison nyangu kiri nti walikolako obadde kikakyagambe kitala tebalima ate zibirako prison gwe bututumula gimanyi olima nkulaga embavu okakase sentema bikyonyumyaba bugundi kale ndoza bannange emitima gyakaluba Kateero gwakaluba tetugenda bbanga tusukawo okogogabagakezi katugende masale tubeera tumanya bikyera abaana balina obusungu naye nze nawe kyenyinza ogamba bannayuganda kasita abakeizi bavuddeyo ensonga zijja kuba zigonjeebwa zonna omuba mukitegeera njagala tugenda ebibiina byegase nenupu yaganye okwegattako mulowooza like ki ekigenda ovaamu nupu agenda sigala olowooza bino ebibiina byegase kukola kinjala babe bana baana nga batukubiramu toki kweyo ensonga tandise naye mukulu pepe ku nsonga eyo ey'ebibiina ebyavuddeyo ne byegatta nawuliddemu nalabyeko nga mulimu FDC mulimu CP mulimu Jema mulimu n'ebibiina birina byetategeera ebirala byetamalina kumanya ebyavuddeyo ne byegatta kirungi mwe bali kwegatta bannaaye lwakuba ebibiina bibiri byo tebyegaseeko okwo kwekula enopo kwekuli ne DP naye ebyo byonna tensibirawo mu makulu kubanga bonabona nze nawe bonna bafeeri ekisookebwako kitegeera kati saawa zino tukkirize tugaane nupu yekola ki yeriko singa kino ekintu kibadde kijja kuwooma nnyo nga ne nupu ekoze eki
naye gwe tojja kuŋŋamba kati oli gundi ani ono omusajja ono werubaga oyo omukamuzeeyo oyo Kenny Luchamzi gwe oveeyo weegatte kuba nosimanyi abalwanyisa ba gavumenti nga gwe kenyinyi oli mukoddomi wa gundi ono oli mukoddomi wa gundi kati kyogamba oyagala okufa enjala kati awo wona ebyokutumika katambaala tukkirize Besigye twamuwagirako bugemaziba twamuwagira ebisanja ebiwedde netuwaga twatuka netukkiriza nga tufunye omubanda netumanya nti kati omubanda ye muki kati nze mbadde ngamba bwenti nti ebyo ebibiina nga tebinaba kwegatta byalize byo byennyini bye byalivuddeyo nebijja nebyogera ne principal nti munnange principal kiri bwekiti awo deni bo be balina nti okwegatta ku nupu so si nupu kujja kukola ki kujja kubegattako nti ekyo ekibiina the front line red card eyo twagirabye naye nze kunze nga nze ku lwange teyantwalidde kateero kino kankubuulire ebibiina byonna biri e Uganda nebyegatta essaawa zino byonna oba pateki tebisobola kulwanyisa nuupu obayo kati ffe kyetulina kati saa zino ku nuupu Mukama Katonda yagiwandako eddusu essaawa terinakala likyali ddisi bwe riti era abo bonna mbasaasidde Dr. Kano Kizza Besigye obeera omuntu omu naye ng'olimu abantu nga 10 webale nnyo kati ekyo nze ku lwange saakirabyemu nnyo makulu nti obaki naye nga kimanyi nti bakoze ekyo baagala kulwanyisa nuupu naye nga ye nuupu yo yajja eri ya Katonda omanyi bagamba nga nze kati nganze woba oyagala okunduga sooka ologe Katonda kati leero nuupu tugite ye yamalayo twamalayo batuleke twamalayo newabeerawo ebibiina birala 10 oba 10 byegattako nga nuupu teriiko yegatteko lumu bonna bawere otegedde bonna bawere abo ekisooka bakadde emirembe gyammwe gyaggwako ne bazeeyi bannama abamu bafudde temukyawera mulaza okwekwata ku bisubi bano balaba ne batulemesa n'obukulembeze ne kati nuupu ke yajja twazibuka amaaso okitegeera tugenda balaga nnolo tugenda balaga ngamba bwe nti singa ddala abantu bano bali bagala enkyukakyuka Kano Kizza Besigye twamuwagira ebyaddala twawagira Besigye singa ekisanja ekiwedde kino kitwakamala okulonda yaligambye abantu bampa nakkiriza n'agamba nti ekisanja kino tujja Besigye yalikkiriza ne badde ebbali FDC ne zidde ebbali n'abagamba ne Amuriati tokola ki tojja kubanga bonabona bazzemu bajja mu lesi naye nga bamanyi nti Kyagulanyi gemaanyi balikiririzaawo ne bagamba awo bonna bakikene Luchamzi bali luddawa lwaki mu kampeeyi nga tujja mu Kagundi lwaki tebavaayo ne bagamba nti tuwanaye twegasse tusse omukago tukoleki twegatte tukoleki tusindike omuntu atya omu lwakuba nti kwenaalemu naye omuwegatta mutya ne mugamba nti tuveeyo omuntu omu olw'ebibiina tukolemu omuntu omu era wakiri baleetayo abaabwe abalala bajja ne babakola ki ne babateekawo for time wasting ekitegeera zezo ensonga zange nekirala gavumenti muginnyonnyole ebo abantu bemugamba bamugira nti musiba abantu mubongera mitima kuzimba nze ebiseera bye bansiba nebbanga lye bansibira nayongera kunyiiga nze ebbanga lyonna nalimalangayo nga batebankolera ezi production warrant we batebanneeyimiridde naye ngaera gumanye era okunkwata era ne banzizaayo erinnya eryo lyamusiba nze kulayimu kulayimu misango naye siri kulimino aliba obusiru bwabwe era obutasoma mwe bali mu gavumenti gwe kati wulira njagala omanye ekintu kimu osiba omuntu kati nga bebasibe bano abaana osiba omuntu anyiiga era ne basibira obwerere n'agamba omanyi naliko alapira ngamba alapi bansibidde bwerere naye wenkomawo yakomawo ngaakuba emirimu 16 ez'omuchina abantu basibalo balowooza nabagamba nti kebanasiba bakaizi banava bagenda kujja banyiivu tosobola kutya bawoza mu University of Understanding University of kwonoona erigeriza emirala ekyo kyogambye kyefaananizaako bwekiti nti omwana buli wotandika omukuba nga wakyali wajjoko mumukuba omwana akola ki n'okugubaguba nobanga omukuba nebyomukuba nga takyabiwulira kati byebyo bulijjo okoma oteeka oba okunyigiriza abantu oba okola ki nabo bakola ki kuteeka abantu mu makomera n'emitima gikola ki omuntu gwe basibye tavaayo nga bwabadde n'akomawo ng'ayinga bwabadde abaako kyakyuse kati kumbonabona gye mbonyebonedde mu makomera g'e Uganda ogenda kuŋŋamba ki
n'obusungu bwennina mumukimanyi obusungu bwennina ng'ogenda kuŋŋamba ki okitegedde tolina kyogenda kuŋŋamba naye babikonde babinkubyeko mbimanyi bwe biruba nabizannyako mbimanyi ogenda kunkola kiggwe simanyi mbugondi mbw'oli waayisa oli waki batukubadde obukongovule ne batukola ki tutambula ne tufuka omusale ne tupaba omusale tutambula ng'oveera gye tutiisetiise fe kye twagala Bobi Wine ajja akulembera ensi eno mwabapangapanga obubiina bwammwe obw'okwegetaaga tebamwagala ssente mugenderabawe okweyiyayo obo bubaluma fe tutunulidde kimu Bobi Wine abaddewo atya tumukuumye tutya okutuuka ku nnaku ziri era eggwanga lino tulikoze tutya tulikole bwe tuti okitegedde enetaiman mugenda kakasa mbunno nuupu tetudde okitegedde teri yokka mwe mutulabanga abagamba mbunno biki oba ki fe weetuli tuli mu struggle ekyagenda maaso naye struggle mugijje ku mativi tuddeyo tv nga bwe zibadde okitegedde politics mujje ku mativi mujje ku social media ensi yaffe ebadde egenze mu maaso okitegedde ensi ebadde ekulaakulanye tugenze mu maaso osobola okulaba bino biki naye muleeta obukwakulizo bwammwe muleeta buki ate tv ka tv mugenda kuziraba okitegedde kale mututeerewo bino nga anti buli saa mubaako ne bemuyisaawo mututeekawo nti oyagala okulaba ku puroguramu bweti sasula yakawaayo bagamba biki bino naye baleeta bino buguze tv bwabwe leeta mubuteekewo tulabe nga njagala okulaba ku keizi ne kale ngenda waneeno okitegedde okusinga omunaatusumbuwa ebenga kadi nase benjagala okulaba baziiwooko fe tubalinze muteekawo puroguramu abe byobwobufuzi bino byemuleeta mbesima Museveni ayogera mujja mulaba mwekka Salimu kati kwata akazindalo tugenda okuddira oluvannyuma lw'ebibiina ebyenjawulo okwegatta okuggyako ebintu bya Uganda mubimanyi ebintu bya Uganda mubimanyi twali kigera kuddako mu nopu tugasiga nga tugiwagira tesobola kati kagambe efatira ensonga emu bonna bakadde ba veterandi tekulasobola kuwanika ku ggulu bwati kumala dakiika 2 bonna abazze kitegera abo bakadde ffe tuli ku mulamwa tusigaddeyo ne bagidde mu kkala ya reedi eyaffe akabonero tukamanyi okitegeera lwaki lukyamuzi pipina lukyamuzi muko NRM Besigye yeyajjanjabanga bali NRM Elias Lukwago na kusasira nkwani nga kale tata tubadde tukuwagira kale bawo tanso genda mu batategeera Lukwago tomunenya kuba kati Lukwago naye wa FDC adamu FDC ate FDC ye yakulembedde akabinja akogwa nsamu aiza kwata biri munyo na atya kuogera neza mamba sasi de na nabuzabuza tukyabanja yasegirinya ne Alan Songa yakyali mu makomera lero independence bogamba otali tuli mu nsi gye mwalandira mbulire tu mu mirembe nga mulimu ababonabona ate basibire bwere nga te bakaba parliament mugamba tuli mu independence muteesa biki nga bano abamanyi okuteesa tebaliyo muteesa biki abasajja bali ali balwadde omusajja wuli ensigo bagambe muluma sagenya wuli ekibumba kimuluma muganya abasajja bawa bbeiro batta muntu mpozi bagabatta babawaayiriza okitegedde naye nga nammwe ekituufu mukimanyira muddeyo nga nze njagala abasajja webabakewamwe abawaayiriza bagundi newebakabooti notula mbu tuliwo obatewewasi naye nga bagamba linako pepina pulezidenti wamwe Museveni pulezidenti wa Uganda Museveni agamba mbunno Segirinya batta abantu mbu omuntu asa omuntu teetaaga kulabwako omusajja yakuba amasasi wano bwewa wano wano nasa kukira Uganda yakuba abasajja yakuba abantu amasasi oba asiime anti wewagamba yuno omuntu agize etteeka limukwata kati bweba osooka otteekayo olise wa UPDF sebo okitegera lindako ate pulezidenti yenyinyini nebalika security ya Nantala gwe yakuba era pulezidenti yenyininyini kitegeeza pulezidenti yabalina nosooka kalabba tumayirize kwene ensonga ebigambo byange ebisembayo nze kale advise ngenda giwa ku bantu abamu abayimbi temukola lutalo na bannamawulire kuba bannamawulire babameekinga ekyokubiri abayimbi namwe bannamawulire abayimbi bano temunaleeta bammwe bemukuba bana beni bemukuba waliwo ababaleeta
temunaleta bammwe musoke muleta abammwe mulyoke mubakube baba bayese antuwuliriza bano abayimbi bemukuba waliwo ababaleeta okitegedde musoke nammwe mulete abammwe mulyoke mukube bano naye mba temunabaleeta mubalekemu kali okitegedde sibe babaleeta kati bano ababaleeta bebaleeta obuzibu era bwewulira bagamba bakuvuma batya biki ekisinga okunnuma omuyimbi wange kale kaŋŋambe waliwo abayimbi abakabi bakenza bakoledde eggwanga lino ebintu bavayo ne bawayo kasuku tegagako mbe bansibye ekkenzo byaggweeraawo Dr. Kamiyoni teyamusiba waliwo olwasseegwa Dr. Jose Kamiyoni mu 2010 ku mbaga ya Kasai mu kusaasira era n'abaana ne besettinga ne biggweeraawo n'ate omuyimbi atalina na kyakoledde nga talina ttafali yadde lyerimu kyaligasseeko buli omu yeetaaga munne nekyesitawagira ye muntu ayogera amazima ate novaayo n'omusibira ku mazima okitegedde ye muntu ayogera amazima aye novaayo n'omusibira ku mazima kati era mulangira Ssuuna yeegaana nti si waayiso fe twakulira kale mu maka agatali gasanyusa kuba tubeera mu ggeto naye twakola bazadde baffe balina embeera ze batuyisizaamu nti njala naye beekuluma n'ogenda bannayiba nga bali mu kulya obagaa ogaanako ogamba nzikuse naye enjala ekuluma nga oli bubi kati kitegeeza abayimbi bammwe bano abawano abo abaagwa kuba zaazo tulina abayimbi abaana bayimba ina unknown akuba mubi okitegeera bali young voice bapapalaso kenzo tubalina zi weekend chokosira izo huyo yakubeguli webale kunjagala kuna bazaksi birangirangi magazini yanazanalaba mtukuba lero kadigo ngonyine mwembe tomanyi gwe olako wakoma kuyimba na iti wasemba gifulumya ddi bana iti za bakaizi oshitega kaizi yaliko byaddala kuba generation ya fati olaba kadingana eboli wano fatuliko mpole oshitega fatuliko gozachi omaidiza necha nope kubina ebine ebyegase jukira nope teyegase koloza njagala wali max about nope tuvewa njagala otulowe kibina cha nope buli alimu ategeera ate tebali myaka 4+ kalina otuyene kidi kyobadombuzaako abagenzeeyo kati Ken Lukyamuzi waliwo n'abasiru bagamba mbuno mutuwanira nupu nga n'abaana be basiba bakyaliyo kati bane basegirinya babalembedde temuwayiriza nupu nti yeremedde abaana nti oba yeeganya obbajjayo gavumenti yabalebera gavumenti yammwe talina makulu nze ndina mu gavumenti ndala yenfuga bamanyambaza binifomu byabwe ebya yero naye nga siri mu yero tosobola teryanfuga nefuga nzekka bigambo byange ebisembayo nyongera kubakubiriza bawagizi ba nupu bonna bonna banaye tetuva ku mulamwa tunywere ekijja kijje era abo bubina bino obujja musimanki oba bwagala bo babanga bibaagala ekyokakyuka nopusi erime ekyo okujja okubegata okujja okola okwegata ekisoza ku kayayogera amaziba naye bagamba mbu wayero ate awagira rendi yaliwo ye kituufu awagira yero naye neyero gwawagirayo mumanyi Museveni nawe nabagamba oyombega naye siwa NRM okitegedde kati omusajja mumwesonyiwe nze babuulidde abogera amazima bagenderako tatagala byakulimba byakuddawo kwekwekereza mbu gundi ate nze mbu ate gundi ampyatanga mwogeddeko naye ng'ensonga gy'ensembyayo eri bweti mwebale tulaba naye nga bagambe ne kana akasembayo abaganda tebattika bonna bwe bazze akasembayo netwongera okutumiraku ku muzeeyi wa fono saposa muzeeyi amu naye muzeeyi amu emirango oba tegina kutuuka amafuta muzeeyi amu amafuta lubaale yeetaaga kulinnya lubaale kale oba otuwulidde muzeeyi birabuga wisdom abantu benyalemu bakalubo kale neyanziza bamikwano okwogerako eri eggwanga lyaffe musoke mumbongeko ne bakyalimu mutegeera ate
tulaba TV fano geto netwateeka wali skuni yaffe yasooka abafande twatekawo endala gireke bajjajjeba ndi batwala kibuto kati ate bakime fulaati kale neyanza abalungi abatambudde naffe okuva gye twatandikidde empaka wano wetukomekereza ekimanyi mwenna mwewuunya lwaki tubadde mu politika embeera mugiraba eri mu ggwanga that's why ngambe waliwo tetugenda bbanga naye nga akataleke ka omuyimbi azaawa agenda kubeera nga ate albamu endowooza olunaku olwaleero noyina enamba yako lwaki togimpa eyazawe kabigula nekaiba mu buzigo neŋŋamba wagwabakatereza dento boy kati abikola omwana abikola ate abatume taxi benjagala era nze nawagira Ronaldinho weyagira nenva ku mupiira mamatekyabagamba omuyimbi azaawa agenda beera ate albamu era osobola ogenda nobanga oginoonyako olunaku olwaleero agenda beera nga atita era ngaerikeneebakumirakawo njagala tumira ku bebi wange bannaye mwagala nnyo Christine Nalimu bannaye ndi ku mutima ndi eno nga bwe wandeka bwe nkyali ndowooza ggwera akyekoomye ebintu byonna bikutereka naye fe abakazi abagende bulaya baatutama akomawo totegedde ajja sente ziweddewo zowange guno si gwe gusose guno yaddeyo gwakubiri omukozi abo abamu we baafuna baali abafere tubadde ku Fresh tubadde Kaya Wisdom that's my name till next time we love yazuula bino mu myaka mu bisanja bisatu yazuula bino awokutte wafu ate wajjako wano mulanga abatasaaga zino channel zolaba ez'abadokita n'abamu abalangirako obulango batya